Kibadde kijjobe ku ssomero lya Buloba Royal College lisangibwa Buloba ku luguudo ludde Mityana. Abayizi n'abasomesa badde bajaganya olw'abayizi abaatula ebigezo ebyasinye mukaaga omwaka ogwedde okukola obulungi. Eno tutuukidde tusanze abayizi beegatiddwako abasomesa nga bazinaga kisaanyi nga nabo balabiddwako nga bawanise ebitabo waggulu wakati mu kutendereza amaanyi agaabyo. Omutandisi w'essomero lino Hajji Abdallah Matovu Sebyala naye yeegase ku bayizi olwo ne bazina amazina omubadde n'akadodi nga n'omukulu w'essomero lino Lydia Tushemerereire naye talutumidde mwana. Director Matovu asomedde abayizi ebyavudde mu bigezo nga batuuza abayizi 220 nga ku bano 5 bamaze obubonero bonna 20 ng'ate abalala bafunye obubonero 19, 18, 17 era nga bonna bafunye obubonero obwongereyo ku matendekero aga waggulu. 47 A's. Mathematics 30 A's. Guess what? Economics. This is for Miss Sampanga to get ready. The students. Hajji Matovu ayogedde ku ngeri abayizi gye baakozeemu nga yeebazizza Katonda n'abasomesa olw'okukolera awamu buli mwaka ne bavayo nga bawanguzi. Nsanyufu nnyo olw'abasomesa bange era kalikulamu eno enkadde bagimaliriza waggulu nga bwe baamaliriza eya senior 4. Simanyi babeetegeka bwetegesi ng'egenda kuggwa ne bagikuba naye Buloba Royal College ebeewo eyisizza abaana bulungi era abazadde mutwongere abaana kubanga sciences abaana baakoze 219 ate mu arts bakiyitiriza. Iyo mukulu w'essomero lino Lydia Tushemereire agamba nti beekwasa Katonda mu buli kimu nga yonsonga lwaki buli mwaka bayisa abaana ng'agamba n'ennambika y'ebyensoma empya bagyeteekedde bulungi. Njagala kwebaza abadirekita baffe, njagala kwebaza abazadde abatuwagidde, njagala kwebaza abasomesa naddala abasomesa ba sciences BCM 20 points mu BCM tobala abasawo tulina bangi wano era njagala kwebaza n'abaana bawagira bannaabwe ne babayamba mu biseera eby'obubuuzo. Omu ku bayizi abafunye obubonero 20 nga Lubega Nassa yeebazizza Hajji Matovu n'abasomesa olw'amaanyi ge bataddewo okulaba nga bayita ebigezo bino. Natuulidde wano ku Buloba Royal College nabadde nkola ssomo lya MEG Ent era neebaza nnyo principal waffe w'essomero lino atubeereddewo nnyo nezzaako Director of Studies posi waffe Master Robert nezzaako n'abasomesa bange bonna abambeereddewo nabadde tebansomesa badde banyambangako nga bakwencouraginga kugamba nga bakwagazisa.